nnyo webale nnyo okuba nga otwekkaanya olunaku lwakuna aliyo mu studio alipoota twagitadde dda tugenda kutunuulira olunaku lwaleero okulunda. Olunaku lwakuna tuba tutunuulira ebyobulunzi. Mmanyi nti abantu bwe tuba tusomesa ebyokulunda mbigenda mpola mpola nsobole okubaako abantu b'entambula nabo kubanga mmanyi waliwo ajja agoberera ayiga ebika n'ayiga emmere ate kati olunaku lwaleero tugenda kutunuulira enjaluza y'obukoko obuto. Naye nga tuna bagenda kukwaluza mu studio tulina omusawo Isa Luigare bakibinga. Twagala government yamaze okuyisa teeka etteeka ku bantu bonna abagenda okutunda emmere y'enkoko bw'oba ogitwala ebweggwanga ebintu byonna byonna ebikwata ku byenkoko balina okukulambula emmere balina ogikebera balina okukebera facility yo UNBS nekwekebejja we tuli. Olinayo abafulumye bweggwanga olina okuba ne license n'okutunda ekintu kyonna ekikwatagana ku nkoko kalibeera eddagala birina kuba certified bakukuba nga tunaba biteekako certificate eyo ng'omanya obuzibu buzze. Mwangisemu abalaba Star TV Luigare Isa bakibinga gange mbeebaza okuba nti mu station zonna Star TV gye muyina okubeerako. Kanneebaze management olw'okuba nti enzikiriza n'enzija n'enjasama ne byentegeera. Manyi batera nnyo okugamba amase nti kaasama akasajja ako. Omanyi olw'oyogera amazima bakuyita kwasama. Bamugamba nti embwa eyo eyogera. So kati kanneebaze ne Mase ne Brian. Naye leero ng'oyambadde nga ayina gy'alaga mu symposium. Nina ebintu bisatu. Bana abandaba. Ndi muyigirize. Obuyivu byawukana. Okusoma n'okuyigiriza kyanjawulo. Obuyigirize n'obuyivu byawukana. Obuyivu omanyi bagambanga nti bayivu. Nitugamba nti ate abayigirize twawukanyirawo n'abayivu. Kati omuyigirize y'oyo ayize kyateekeddwa okukola. Kati ate asomye ne Bayibuli osoma. Yes. Atwogera ku muyivu. Omuyivu aba asuumuusa. Yes. Ategeera kyakola. Ye muyivu. Sajja oyo muyivu mu nkoko. Sajja oyo muyivu mu mawulire. Bwe batwe bakyogera. Mumanyirivu, mutegeevu, ategeera kyakola. Kati bwe mbanga nyambadde bwe nti olwaleero professionally bwe mbanga ngenda kwogera eri abantu kati nga ku mpewo y'eggwanga sirina kugira mu ovulo. Tumanyi ogenda kwambala ovulo buli akulaba alaba ekifaananyi nti oyo musawo. Ebyo byabwewusa. Ebyo tubikolera eri ku faamu. Ayagala akusange. Nsange eyo ndabe nga ngubyenze nazijjudde emmere. Mu mwoleso namu nyinza okwambala ettaawo oba ovalo. Kubanga oba oli practical otabula emmere buli kimu olina akiraba. Kati wano bwe mbanzize ku mpewo 1 ngwa mu biti bisatu. Naliko omusomesa. Teri musomesa ayambala sambala. Bambala batya? Bambala bulungi. Bakuba ekikalu. Omusomesa bakuba ekikalu ne taayi byonna. 2 nali musawo w'abantu. Ne bakulema. Sibannema balwalanga bwavu. Kale. Era nga nina kwambala bulungi. Ekyokusatu ndi musawo wa bisolo ayina ofiisi nga buli eyeetaaga okujja mu ofiisi ate tabanga azze mu kufaamu. Tugende ku njaluza y'obukoko. Okwaluza enkoko kulimu ebika bimeka omuntu bw'aba atandika okukitegeera. Ekibuuzo kiri nti nange nsobola okweyaluliza ewaka. Andaba twaluza enkoko mu njaluza za bika 5. Nga bingi. Ekisooka ze enkoko okwemaamirira amagi gaazo. Mu kyalo twazijjawo nga baba yabiise 15 ze nagalyanga. Ogiwaako 6. Ngiwaaka ejjagaasa ogiwa 5 ate nezizaako 2 neekuwa obwana busatu atakamu ekinyonyi n'ekirya ne bitulemerera ebyokwaluza. Mu Uganda abandaba mulimu abantu ebiti 3. Abaalema, abaalemwa, abaalemala. Kati oyagala gamba nze eyakuza enkoko 2. Walemwa. Naye tewalemala. Ate tewalema.
Enjaluzo esooka tujogeddeko. Enjaluzo esooka bw'oba n'enkoko 5 ezibiika nga buli emu esobola okubiika amagi 10 ge magi 50 buli lyebiise lijjeewo anti tuli kwesooka nti enkoko zino 5 zonna toziwa amagi 6 nga bwe yakolanga zimaamire funako 2 ze ziba zimaamira kati zino 3 sawo nsabuddeyo saawa tutwale speed ffe tuli balunzi bwe mba nnina enkoko zange nga ziringa 5 naye nga nkitegedde nti zibiika buli emu ebika 10 buli omu n'ebika 10 kale agalala n'engalya kati bwe gabeera 10 sireka maama waazo kumaamira magi ago nondamu enkoko 2 zokka n'enjawula amagi n'engateeka mu jjalulizo n'enfuna empanga mmeka kati enkoko zino bwe ziba 5 tuggyeko enkoko 2 buli emu tugiwa amagi 10 oba 20. Oh yes. Kati zino ezagala okumaamira endala zireke zisulewo ginnyike mu mazzi ku makya. Zino zimaama ze banagyeko amagi. Yes. Amazzi gano gaziyamba ki? Amazzi ago gekigamba nti gatta homone y'okumaamira. Oh. Ebbugumu liri ne liggwamu bw'ogiza awali empanga wayitawo wiiki emu n'eddamu n'ebiika. Oginnyogoza. Yes. Omuntu omunnyogoza n'avaamu ebbugumu obusimu obwo. Nnyonnyola nga by'abantu si byankoko. Kati yonna kyekimu. Kati ono gw'owadde amagi agenda okwalula. Ekitegeeza abantu nabo osobola obbannyika. Gwe bw'oba ng'ogamba nti bw'ozaala olwawo okuzaala awo nga nkonnyika. Musawo tulira zino 2. Njawo buli nkoko ngiwaddeko amagi nga 40. Yes, yalula. Nteekateeka nti ekifo ndowooza eyo enkola gye tuba tutandikira. Abasoga tukyeta kisagi. Mukyeta ekisagi? Kisagi. Abaganda bakyeta ki? Abaganda sikimanyi. By the way, ndi Muganda by residence naye ndi Musoga by trade. Kati ebimu bye simanyi mbyogera mu Lusoga. Funa esanja. Fe tugiyita burudda. Funa esanja olizingemu ekikata. Twogera ku muntu asookerwako. Anti ow'essanja mu kyalo. Maso oli mu tawuni mulimu essanja. Tugende maaso. Zinga ekikata eky'essanja. Nga kisobola okwakomodatinga amagi 20. 20. Teekaawo. Enkoko eno nga bw'ebeega buutikidde. Nga tewatonya nga wayonjo. Walina kuba nga tewali light baatugamba bwe ekya light si issue. Ekya light si issue. Esobola okubaawo. Yes. Gwereke eyo. Enkoko empanga njireka mu bbanga ki? Muki? Muziri enkoko 2 ze nawadde amagi 20. Ate kakati ezimaamira ate lwaki oba oziwa empanga? Wamma. Nakawere. Kale. Enjawuzo ey'okubiri gwandaba. Mu kisanja maliriza mu kisanja tumalamu ennaku mmeka nfuna obwana? Amagi gamala ennaku 21. 21. Olumba maze okufuna obwana 30 obaana. Obutanavaamu mbwasi oba gweyasabukka. Bwe buba buganya okuvaamu kite. Eryo lyejjezize. Gundi ezzize lye litaafuna mpanga. Eryo baliyita liki eriganya ovaamu akantu? Tulina ebiti by'amagi 3. Kati laba gy'ontutte. Tulina ge tuyita kiriya. Ge mazize. Agataafuna mpanga ge mulyamu keeki ez'ebitaano. Njagala abanda batusooke twebuuza okugula keeke y'essiringi 5. Not that tubeeremu abantu ekituleeta wano kusomesa bantu kwejjamu ebyo bya kijega. Keeke mugendamu amagi 3. Ask yourself. Keeke emu ey'ebitaano mugendamu amagi 3 bulijjo oligula mmeka? Tegatta gw'olaba keeka zisaana. Kati nze kyengezaako okugamba nti eggi ezzize eritaafuna mpanga lye tuyita kiriya teririna side effect ku bulamu bwa muntu. Kirungi. Era toddaawo n'ogamba mbu amazizi agataafuna mpanga simanyi galeetera omwana obutayita obusiru buba bwa nnyina. Eryokubiri ge gano agafa amalungi. Yes. Eryokusatu lye lyafuna empanga. Bane mulimu ebimu nze mbyogera nga Isa. Bw'ogamba nti obusiru ekyo kyange kuba nange nina maama wange. Omwana buli lwakola ekintu ekirungi beebaza maama we. That's why nze nsinga kwagala bakyala. Tuddeyo ku njaluza gye nsinga okwagala enjaluza ey'ekipiira. Kubanga lwaki ogenda ku mupiira? Tusooke na nsuwa. Nsuwa?
funa ensuwa nga terina kituli kyonna. Muva ku zino ziba bagamba mbu simanyi bw'onooba n'enkoko ofuna ensuwa ez'ebituli mu bw'oteeka amanda ebyabwewusa baba bakolera katale bali abatunda amanda. Toddira nsuwa yo kugiteekamu bituli eteekemu ebbugumu lingi. Oguza oli aba akuwadde luwenda bakutunda manda. Naye ne bwe bateriimu kituli esobola okukuba ebbugumu. Tekyetaagisa kituli kyamu. Ebintu bino tulina okubeera logic. Oli bwagamba nti kozesa ensuwa erimu ebituli. 1 ateekeddwa okuba ng'akolera katale akabatunda amanda. Kuba etuntumuka nga sigiri. Enkola y'ensuwa. Ensuwa ze zino ze tuteekamu amazzi okunywa. Funa ensuwa, teekamu empumbu bwe bukuta bw'embaawo oba obuwunga bw'embaawo. Obukuba ennyo ne bufuuka empumbu obwo. Teeka mu nsuwa haafu yaabwo. Ensuwa eyo gitwale mu musana. Esiibemu. Tutambula ffenna. Nteekamu obukuta ne ngitwala. Sooka oteekemu empumbu. Giteeke mu musana. Obukuta buno n'ensuwa bifune ebbugumu lyabyo. Kati bw'obijja eyo teeka mu nnyumba. Teekamu amajiigo gonna g'oyina. Bw'oba omaze mu nsuwa muno twetaagamu okufunayo akacupa aka mineral water oba ak'amazzi gonna. Oteekemu amazzi n'okatuuza mu mpumbu eyo wakati anywhere naye munda mu nsuwa. Ekigendererwa ky'amazzi gano gafune moisture eri gatandika okuba ebbugumu mu mpumbu. Then bikkako kungulu. Funa ekiveera obike kungulu. Teeka eyo zimala ennaku 21. Bw'oba osobodde oba olumu osobola ogifulumyako ebweru era negaininga ku bbugumu eri n'ogizaayo. Tuli ku njaluza ennongooseemu naye nga ya mukyalo. Enjaluza ey'okubiri ey'okusatu y'ey'omupiira gw'emmotoka. Bangi bansindikidde messages. Mu maaso tujja kusomesa ku step eva ku wano nga tumaze okwaluza enkola eya broiler. Naye kati katusooke twogere ku njaluza. Step ey'okusatu. Ey'okusatu y'ey'omupiira gw'emmotoka. Ekipiira bino bye twavuganga ebyo ntuteeka natomera buli kiramu nze gw'olaba. Teri mwana olaba kati gwe watuffe. Ebibiira ebyo oluvaako guba tegulina nnyo mugaso. Tegulina. Guba gwayonooneka. Guba gwonoonese. Funa omupiira ogwo bulungi. Oguggye mu tube. Tube giggyemu. Teeka funa empumbu yo steel. No. Awo tokozesa kotoni. Ye pamba. Si wa bbeeyimu. Enkoko z'ogenda okwaluza ze zaalayisi. Ekizibu kye tulina bannayuganda tulina nnyo omuzigo gw'okwesaasira. Kotoni wa siringi 9 ogenda kuteekamu amagi 10. Bw'onoogaleeta ewanga okwaluza buli gindi kyajinga 5. Omupiira gw'emmotoka guba gwenkana ki? Sayizi yonna gy'oba ofunye. Nteekemu pamba. Teekamu pamba weetoloze. Bwe watasobola kufuna pamba funa mikwano gy'abatunga ebyalaani. Obwo obugoye bwe basalasala obwo. Oyalirire munda mu tube omwo mwetuula. Ab'emifaliso baabwezza. N'abeeki n'entebe kebakola entebe z'abantu bateekwa omwo tokyabulaba obwo obugoye. Kati noonya ekkutiya eno ey'akagoogwa gyaliriremu mwonna bw'oti naye kyetaaga pamba akuba ebbugumu ate era akuuma ebbugumu ate ne kyetugoba tutulubirira omuntu agenda okwaluza enkoko 40. Bw'olaba nga pamba tosobola mufuna asobola okumala era teekamu empumbu. Ogyalirire munda muli mwonna bwe muti. Teeka mu musana omupiira ogwo. Mose teekamu kacupa k'amazzi. Teeka mu musana omupiira ogwo. Gubugume. Bwe twogera ku musana malaba. Light. Naawe kati bana ebintu bino twagala obeere practical. In that Mukama bw'aliba atujjuludde nga bye mugenda otwogerako. Nayalulizanga mu mipiira enkoko ezo. Meaning nti omupiira guno bw'oguteeka mu musana ne gubuguma gujjeemu oguteeke w'ogenda oguteeka naye era w'ogenda ogwebasa walina okubeerawo empumbu. Empumbu eno ementeininga omupiira guno obutanyulukuka. Lwaki? Nti bwe guba gunnyulukuka kiba kitegeeza nti amagi gajja kuddirira. Kye kituteesaawo empumbu eyo.
empumbu eyo ekuuma ebbugumu wansi ate neekuuma n'ebbugumu ly'omupiira. Muno mwenye twogere kale ku nkola ya cotton njagadde nti pamba. Yes. Ntaddemu amagi gange nteekamu amagi nga 40. Ene kati bw'ofuna omupiira guno ogw'obumotoka buno obuyongeza. Obwo omutonotono obwo busobola okugendamu amagi 8. nga gaba maanyi. Gajaamu. Bw'oba osobola okuwa enkoko amagi 20 kati omupiira omulamba naawe masi. Enjaluza eba ya lunaku lumu. Only one. Gwe teekamu amagi go gonna. Bwe ziwera ennaku 21. Guugwo abagulaba eyo gye mbagamba. Otukoze bulungi nnyo Brian Mutebyo tuwa ku kifaananyi. Naye nga enjaluza kati ey'omupiira. Era nagwo ogubikkako. Obikkako obukoko obwo buvaayo eri mu mupiira munda. In fact nina obujulizi tuba tufuluma wano ninsanga wali afanda ali nayitu okugeti. Nangamba awezezza yatandika n'enkoko program gye twakola last year. Yatandika n'enkoko 5 nga bwe twazisomesa. Se afande Job. Afande Job. Afande Job, yes. Era njagala afande Job mujjako interview njiraga abantu. Yatandika n'okwaluza mu kipiira. Ayina enkoko 206. Era nanga amase njagala olambule farm gy'ogirabe. Neyenze natandika na nkola ya kwaluliza mu kipiira. Era nagamba webaza omusawo. Kati bino bye twogera tugamba nti lwakuba nti kino kankyogere. Ndi mu programu eno banguka. Obuzibu bwe tuyina n'abakulembeze ebintu ebigasa abantu tebabiteekamu ssente. Ye baba wadde ssente za PDM oyagala baba weziri. Kati kambuuze baaziwaddani nze nga yisajja wano gwe bakakuwa mmeka. Gwatuleeta wano tukolere gavumenti okusomesa. However much nti oyina omusaala gw'ofuna naye mulimu programu nga zino nga ziri supposed to be paid for. Okiwulidde yensonga lwaki. Yes. Kati oli n'owulira nze banenze ekintu kino obwedda nzija mbalaba. Otabuse. Ekisinga okunnuma kiri kimu. Twagala abantu abali mu Uganda beeyagaliremu nga tetunoonya mirimu. Bakole bino. Twetaaga tusomeseze on the ground ng'abantu tubalagako bameka abali mu kyalo abalaba TV. Abamu bagenze mu nnimiro. Abamu bagenze mu nnimiro. Naye bwe tugamba nti mu mobilizinga abantu mutufunire ekifo, mutufunire amafuta, tusomese on the grassroots. We batabbira tebagendawo. Yensonga lwaki n'emmotoka ze babba tezikwatibwa. Tuddeyo ku njaluza. Bino byonna binyiiza masi. Tutonyiga nnyo. Tumala bbanga ki okuva wali mu kipiira? Nnaku 21. Ngamba okubujja mu kipiira mbuteeke mu bonna buli akalula kabuuka yeeri ne kadda wano wakati limu weetuula. Nga gwoyoolayo bukoko bwo ng'oteeka wali. Tekisusaawo nnaku kasazi wera 21 tekasusa. Bwe gaba tegaaludde gaba sigaakwalula. Buzibu ki obuviirako amagi okwalula? Anti obutagaana okwalula, ekigaana amagi okwalula 2-3. Ekisooka nga tegaafuna mpanga. Ekyokubiri nga wagakuuma bubi. Ekyokusatu ng'obusonko bungi. Waliwo ekika ky'empanga ekigaana okwaluza obwana obwo? Tewali kika naye obukulu n'obulwadde. Atudde ku bukulu. Anti kye ŋŋamba empanga osobola okugiraba ng'erinnyira enkazi. Empanga bw'eba nto empanga weefa yenkana erina okuba ng'eweza emyezi 7 okudda waggulu. Okuyaluza? Yes. Kitwala emirundi emeka nnyinza okuba nnyina empanga zange jjajja. Kitwala emirundi emeka nga buli kiseera nziwe enkazi okukomekkereza okwaluza. Tekiriiko limiti. Osobola okugiraba ng'erinnyira naye nga either enkazi erimu omusujja oba empanga erimu omusujja n'ogiraba ng'ekola. Waliwo feedback gye nafunye okuva mu baluuzi ne bagamba masi in fact oli yaŋŋambye nti ye yakozesa eno ekipiira naye ate empanga bwe yaweza emirundi 7 ng'agiwa enkyala nagamba ate ye teyagiwanga na magi mangi yagiwanga amagi 7 naye kyatuuka ekiseera ng'ekuba mpewo ekitegeeza nti tekyasobola kwaluza ng'amagi egalekawo. Kaakati njagala abatulaba buli kitonde kyonna kikoowa. Abalina fyolo egamba nti enkazi 10 tuziwa empanga emu, it's wrong. Buli enkazi lwe zisukka obungi naye ekoowa n'egira mpewo. That's why agamu tugasanga nga gali kiriya. Mbadde ngezaako okugamba abatulaba mmwe nti amagi ebika 3 kiriya, unhatched ne spoiled.
kiriya ge gataafuna mpanga unhatched gaafuna empanga obusonko nga bungi ne butasobola kuvaamu twakayogera ku nkola 3 omanyi twagadde nnya twakayogera ku nkola nnya tugambye eyaffe ey'ekinnansi ne tugenda ku nsuwa ne tugenda ku mupiira kati omulundi ogwandibadde nga omuntu gwasobola naye guno olina okuba nga olina amasannyalaze ewaka. Naye abalunzi ennaku zino balina amasannyalaze ne mulya. Kati osobola okukozesa ebbokisi zino ordinary ez'embaawo. Mu bokisi eyo eyina kubeera bokisi z'ennyaanya. Ez'ennyaanya. Kati bokisi eyo n'omanya nti bw'eba bw'eti bw'eri wano n'oteekawo balubu, wano n'oteekawo balubu, wano n'oteekawo balubu, n'eno n'oteekayo balubu. Balubu nnya. Awo ne bw'oteekamu amagi agawera ebibiri. Egaaluza. Ebbugumu lino ekitegeeza lye lisinga okuyambako okwalula kw'enkoko, bbugumu lye lyaluza. Njawulo ki mu bokisi nteekamu ki before? Era tuteekamu mpumbu. Era nayo nenjanikako oba yo seeta. Eyo teyanika oba ogenda kukozesa amasannyalaze naye olina okuteekamu amazzi mu bucupa. Bokisi eyo ebaako ebituli. Tekyetaagisa kubeerako bituli. Mbikkako. Tekyetaagisa kubikkako kuba ebbugumu liba limala. Era amasannyalaze ago gateekwa okwaka ennaku 21. Njawulo ki eri wakati w'okukozesa amasannyalaze n'okukozesa enkola ze twogeddeko ezisoose? Ekisooka kiri kimu. Abamu amasannyalaze yo yenkola ya box abamu abalina amasannyalaze mu byalo ga sola. Sola teyina hiiti. In fact amasannyalaze ga sola gakendeera. Kati twetaaga amasannyalaze gano aganayiro ge tuyina agaffe. Bw'oba tosobola ekyo njagala ofune box steel, ofune ettaala gye tuyita eya lantern eya koowero ey'ekirawuli. Gye tukozesa parafiini. Eyo si ya sitima. Sitima eba ya katimba. Koowero eba ya lutambi. Kati nga koowero eyo gy'otuuza mu bokisi omwo ng'omaze okuteekamu amajigo. Ekozi temuba bukoko so tesobola kugyokya. Kati ettaala eyo buli lweyaka egira ebbugumu eyo ne lisaasaana mu bokisi. Ayinza okwokya ennyumba. Tekisoboka, ettaala ey'omukono eyo kyetya. Eba ya mukono. Eriko ekirawuli. Gye mpise sitima nga nange. Sitima erina ekirawuli naye eba ya katimba. Nedda mbadde nnemereddwa kwawula sitima n'ettaala y'omukono. Togimanyi koowero, omanyi sitima. Omanyi mwe mwalemalira mu ttawuni. Sitima. Tuyina ettaala gye twabeeranga naye nzi sibyawula. Eba ya lutambi. Eyo gye bayita koowero. Oyiwamu mafuta. Oteekamu mafuta na kitambi kyo. Neyaka. Oyongezangako nga mugiwanika. Nkwagadde. Ze baawanikanga mu mikolo ne batandika okugabanga ebirabo nga byambe popcorns. Era ng'omanya nti omuke eyazze si wa bulijjo. Atali wa bulijjo gugwa 11 buli omu nadde ewaabwe. Tegedde bintu ebyo mbimanyi. Nno tuvudde wala. Manya tuli ku nkola esembayo. Enkola esembayo yeye ey'okukozesa incubator enzungu. Ng'ekyuma nguze kigule. Abo be bantu abali professional nga yo obulunzi. Sena professional ayina kasente akawera. Ng'obulunzi ddala tazze kusaaga. Waliwo ebifaananyi bulijjo bye tubalaga be bala abasajja boolaba nga alundira mu keegi mitwalo 8 mitwalo emeka ye nga yeeyaluliza. Yeeyaluliza aba n'ekyuma kye. Waliwo eky'250, waliwo eky'600. Waliwo n'obw'amasannyalaze obutini. N'ebyo ebyuma biri mu ssente nga mmeka? Kisinziira kati akasookerwako kali mu $118. Akasookerwako $10 nga kakozesa byombi, kakozesa amasannyalaze ne sola. Gye mitwalo nga 7. Okagula magi 12. Siteekako muntu yenna. No, just oteeka eyo n'oleka eyo. Nsobola n'okwaluliza ab'okukyalo. Nsobola n'okwaluza nga bizinensi n'embaguza. Buli omu omwaluliza 10,000. Ebyuma ebyo tujja ku ate kano keekano akasookerwako. Kati eyo gye ngamba eyo esookerwako osobola okukozesa eyo. Byonna kuba kye tuba tunoonya nti omuntu atulaba ffe wano tetuliwo for entertainment. Naye ffe wano tubakulembera tubatuuse wawe mulaga ku kikwatagana n'okulwanyisa obwavu naye nga tuyita mu bulimi na bulunzi.
Okay. Whereby nti bw'oba n'enkoko zo 10, enkoko ezo 10 buli emu ng'eri emmere egimala, enywa amazzi agagimala, weesula wayonjo, ekitone nnyo ebiika amagi 20, ekitone nnyo 20. Naye ffe enkoko ng'eŋŋanda Ndabirira yaazo. Ng'oyo oyagala zibiika amagi mugalye naye nga tebiika. Ate kati ekizibu bwe bw'ota enkoko wano egenda okulinnya mu kyawakati ng'ebimbalala. Buli omu yabanga n'enkoko ye, alima ng'alina eyiye nange nina eyange na buli omu. Kati ng'osalawo oba amagi gonna ogamalawo. Anti naye ng'emmere mwaziwanga ki nga ne bwe mwazisanga nga zinywa ku mazzi mu sepiki era nga neegeza nenywa amazzi g'essepiki ogikubirawo, lwaki eyonoona etyo? Naye nga bwe tutta mu kusiika eggi, okusiika eggi n'ebifi okulya awo speed eyiiya mu mwanyi, ng'egenda mu mwanyi n'ekola ki? N'eyiiya. Abatulaba tufuba nnyo okulaba nti bye tukola, bye tutegeera, bye tumanyi naawe obissa mu nkola. Musawo njagala nga tumaliriza, bw'ogenda mu ddwaliro omuntu akubuulira nti eddagala lino lyandikoze osinga ku lino, igwe nga ggwe omuntu atandika bizinesi eno wandi mu recommendingidde ki? Njaluza ki gy'aba atandika nayo? One, nga teri so risky, teri so expensive, ate nga ali sure amagi ge gonna gataddemu agenda gajjamu nga n'obukoko bulungi. Assurance y'enkoko okwalula oba amagi okwalula eyo sigikuwa. Assurance erina kuva mu bintu 3. Ekisooka empanga obukulu bwayo. Ogambye empanga eteekwa okuweza emyezi 7 plus entabula y'emmere, olw'ensonga bwe munaabaamu obusonko obungi tegajja kwalula. Tetunaba kutulo. Entabula ya maama waazo. Obusonko bwe busukka bw'oba tuwulira bugamba nti unhatched, kaagala okwasa naye ng'olw'ekisonkola kino nti kikalu bateekamu obusonko bungi. Ku lwoli twakyogerako entabula y'emmere y'enkoko. Amagi ag'okulya obuli teekamu obusonko bw'oyagala bwonna. Enkoko ezibiika amagi nga gakwaluza, obusonko buba butindi busobozesa akakoko kano okwasa eggi. Nga teri kaluba. Kubanga obusonko bulimu calcium buyitirivu aleetera wano wabweru okukaluba. Jjukira akamwa kaba kakyagonda. Naatera okujjanjaba enkoko. Oli musawo. Kati ndi musawo kentandisa okunyonnyola bino ebintu byo. Nange ngenda kujjanjaba nkoko. Ogambye tukozesa enkola ki? Ekwanguyira. Zonna nnungi. Zonna. Naye ndabye obujulizi ku b'ebipiira ne cotton n'ensuwa. Ab'omu kyalo mbalabyeko n'ensuwa. N'ensuwa, omupiira osobola okukozesa zo abantu kye babadde batamanyi kyekyokwawula maama ku magi. Kati maama ng'amaamira n'alwawo, maama amala emyezi 4 nga tannadda mu kubiika. Naye twakitegedde nti omugjawo. Enkoko esobola okumaamira emirundi 3. Neeyalula obukoko, jjako obukoko ogiwa amagi amalala, ejja sigala ng'emaamira, ogiggyeko obukoko, bw'eyaluza emirundi 3 ogwokuna gijjeewo n'obukoko bwayo. Kati ate ziri ezibadde zibiika nazo zijje eno zimaamire. Ngiyiwako amazzi okuvaamu olumaamizo. Ne badde emaamira bukolokolo era naye oginnyika mu mazzi. Enkoko emaamira teri supposed fuluma bweru. Get me right. Eyina kubeera mu nnyumba 24/7 okumala ennaku 2 mu lumu. Yaba anoonya ki? Nakawera atuula wamu ne bamuwa ebyokulya. Lwaki ebyokulya mu kyalo eyo tebirabika, bamugamba genda weeyiyize Nakawere n'akola. Oyo omanya nti we yafumbirwa wafu. Next week tugenda kwogera ku transition okuva wano we tuyalulidde okudda mu buruda. N'endabirira ya buruda, n'enzimba ya buruda, tumalawo bbanga ki? Twagadde tugendere mitendera so that omulunzi bw'aba atambula naffe tasigala mabega, abaako kyasobola okuyiga. Sawo tuwe ebigambo ebisembayo. Ebintu ebisembayo mbagambamu ekintu kimu. Baako kyokola okugatta ku nnyingiza ya ssente zo. Buli lwakuna kasita ziwere essaawa 3:15 kebera kwe yakaawo tuleme kuyitako. Uganda eno mpanvu ngazi naye enfunda. Omuntu alina kyakola ekirala ekiyingiza ssente oteekeddwa otera bagamba nti 224
olina okuba ne wakapulaani biki by'ogenda okukoleramu by'oteekeddwa okukoleramu. Kati first quarter kumpi tugiwunzise. Bw'oba nti wagamba kulunda lwakuba Mase mubanja namugamba ntwale ewa mukadde ndabe ekiriyo tutandiikirawa naye buli lw'omugamba yeebuzaabuza naye tufuba nnyo okulaba nti gwatulaba baako kyokola okusobola ekisembayo ekibuuzo kizze buzi ng'omaliriza ekibuuzo kiri nti nsobola okugula empanga mu katale ningireeta neeyaluza enkoko zange. Agula empanga bw'ogigula nkugambamu ekintu kimu tosooka kugigatta mu nkoko zo. Gyawule kyakubiri. Manya ntya nti ewezezza emyezi 7 gyenguze? No, enkoko ogikeberera ku jjindu. Kino ekibeera ku kugulu emabega eyo libayita ejjindu. Bw'olaba nga tekanavu oba tekavanga yeeba nto ojja kusanga broiler y'emyezi 3 nga nnene nzibu. Ffe baatukebereranga wano ng'ogiroote era nga bw'ogiroote toli wa mulembe. Nedda kati ffe abamu abatambulirako mu train nga bw'ogiraba oti nga tekutuuka eno awo tosasula. Tubagambamu ekintu kimu nti bw'oba oyagadde tusange mu paaka empya awali stage Katoke stage. Bw'oba ojja jangu n'ebintu 3 omutwe olupapula n'ekkalaamu tetusaba wadde 10. Omutwe gwe muki? Oyinza okuba omusomesa n'akubuuza nti mpozi wano ogambye eki aba yaguleseeyo. Tweyanzizza nnyo tweyanze lwaki abasawo babeera n'egundi. Kale tugenda kuddingana ku lunaku olwokuna nga tusomesa bino naye olunaku olw'enkya tujja kweyongerayo n'ebyenfuna ebirala. Bwe tuba tusomesa obulunzi tukwata mpola mpola tubeeko kubanga nfuna feedback oluba ofuluma wano ng'abantu baŋŋamba nze kino wano wennyini nga naakafuluma therefore bwe mba nsomesa ebintu byonna nga byakulima oba okulunda mbitambula mpola mpola abantu basobole okuba nga tebasigala mabega. Oli waddembe okusigala w'oli oba oli waddembe okusalawo n'ofunayo ne bwe ziba enkoko 2 ne tusomesa ng'enkoko 2 oziyina n'empanga emu n'ogezesa bye tusomesa omwaka gugenda okuggwako ddala ojja kuba tolina nkoko ezo 3 ze watandika nazo. Musawo tweyanzizza nnyo tweyanzege mbagaliza akaseera akalungi tuddingane olunaku olw'enkya mbeere bulungi mweraba.